Coming up. Nange nakulira mu project ya Balokore. Era be bansasulira school fees from my primary okutukira ddala nga ndi mu senior 4. So I know what it means when you don't have. Yeah. And I know what it means when someone reaches out to you to help you. The feeling jobera nayo ng'omuntu akuyambye nayo njimanyi cause nayambibwa. Hadn't I got that education nandibadde probably sikola bye nkola. You understand? So nze nkola sikufunamu bugagga. No. Nze nkola because nakula sirina. I grew up I don't have. Naye era Katonda bwabanga kino kyajja okumpeeramu. I appreciate that. Yeah. Okitegeera. But nze sigerangako ku makya ne ngamba nti kankole kawoshi nsoloze ssente ngende ndisa abeewange. Eyo event ejjanga yo mugenda gisasulira. That is why I say it is free of charge. I only charge cars. Cars, yeah. You understand? Everybody who has a car, gwengo omanyi oli eyo. Nenge motoka yo ogimanyi etambula ate nga bw'ogiteekawo naawe feeling proud to have that car. We are going to be profiling these cars. Motoka zino tugenda kuba tuzi profiling era ka video ko tujja kakuweereza awo wenyini instantly omwaka speed zedduka byekola n'ebyobadde tomanyi. So tugenda kuba ne baka experts abagenda okubeerawo abagenda okuprofiling emmotoka zino. Sirasha egenda kubeera n'edduuka erigenda okuba nga litunda ka accessories ez'enjawulo. Tugenda kubeerayo ne kids playground, so it is going to be a family event. So people with their families, totya abaana bo bonna baleete n'abalina autism, all of them baleete obateeke ku mmeeza emu, you will see them having a good time. Season 3 tuina all the activities that you think can be in an event. Starting from entertainment, we have different artists that we shall be unveiling Mpola Mpola. And we have comedians that are also going to be part of it. Alex Mohanji is going to lead the comedians abagendo tuyambako. And then tuina different DJs, ba MCs. Everybody alubirira okubeera celebrity oba alinamu ka element akagamba nti ndi wa kabi eno event yammwe kuddiza abantu babawagira. So you bring your cars to be washed. This year's celebrity charity car wash egenda kubeera ku Katikati grounds. Katikati grounds abatagimanyi yeriranye Forest Mall oba Lugogo bypass wetugenda okugiteeka. Era egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 August. 4th August is when we're going to have the celebrity charity car wash season 3 at Katikati grounds. Gates will be open at exactly 9 a.m. It is a family event. It is going to be a Sunday. So everyone who is interested, you're cordially invited. Usually this event is free entrance. Era nakuno mulundi it is going to be free entrance. Naye nga buli anaaleeta emmotoka tugenda gyoleza emitwalo 2 ate nga tulina ne package ya VIP wash egenda okubeera ey'emitwalo 3.5. Then tugenda kubeera ne table ya mitwalo 5. It is a table of 5 people. Kujirako echupa ya whisky. Kujirako ebyokulya emitwalo 5. But all in all this we are doing this to support the cause. Kubanga after the car wash, of course, tulina emirimu emirala gye tugenda okukola. Nkwaniza ku Brown Skin Events amanya n'eddoboozi nze Fat Farazi. Olunaku olwaleero tuli wano ku SS Hotel wano e Kikoni. Tubadde ku mukolo ogw'okwogera eri bannamawulire omukulu King Matt. Tubadde naye wano eno ng'agezaako okuttaanya ensonga ku celebrity car wash abasinga mugimanyi mbu yakabeerawo kati ndowooza guno gwa kusatu. Eginabeerawo gwa kusatu. Twasooka ne tubeera n'esooka lwaliddi
eyasooka yali mu 2021 era yaliwo nga 15 July 2021 yali ekyaddondo. yes. Then eno gye naliko ku Legency ey'oku Legency era nawo yo yaliwo nga eri yali eyasooka yaliwo nga 14 eno yaliwo nga 15 era yali ku Legency 2022. alright kati 2020 twakola 2022 2023 kati tugenda kola 2024. tugenda kola 2024. yes. Omulabi yenna ali ewe tamanyi ani King Mats abamu bakumanyi bakulaba yes netaaga osoko werambulirwe eri omulabi asoko akutegeere ani King Mats. King Mats ye mwana first of all amanya gange matuufu nze Mathangu Stewart era ndi musajja Munnayuganda azaalibwa Uganda naye ng'ate ndi musajja mu South Africa. Tata wange yali musajja mu South Africa y'omu ku bajaasi abajja wano okutraininga mu biseera bya apartheid be bayitanga bakomboozi. Batrainingiranga kaweeweeta naye nga baalinga mu Kampala, so I'm one of the sons. King Mats TV presenter, radio presenter, ate nga muyiribi. Mulimu gwange omutuufu I am a yiribist. Yeah. Ne bw'oba oyagala nnyonyi ng'oyagala private jet sobola ogikunoonyeza n'engikuguza. So sina kyesigira. Otambala buli business. I'm a street born. Yeah. Nkulidde Kitintale. Street z'Ekitintale awo mu Bikere, awo Kanyankoko, awo Kitintale ku muzikiti awo mu koona awo nkulidde. Yeah. Basically that is me. Okay. All right. King Mats, maybe Chirabedo Bagamba. Abagamba is a radio presenter and a TV presenter. I'm also an MC. Oh, is the king of explosion. Abasinga abawuliza radio XFM every Saturday. Ne DJ Ali Breezy. Yes. This is the man behind the mic. Yes. So I'm an MC. I'm a DJ in making. Wow. Okay. So anytime soon wandiberayo King Mats on the ones and twos. Naenga, yes, I'm an MC, I'm a DJ, I'm an activist, I'm a radio presenter, I'm a TV presenter, I am a producer, I'm a content creator, I'm a CEO. Wow. Yeah, man. Maybe you are a humanitarian. Yeah, I'm a humanitarian. I'm a yiribist. I don't have limits. Yeah, all right. Leka tugende ku nsonga etuleesa wano olwaleero. Initiative eno ebaddewo for a while kuba kati eno season ya kusatu. Kye kyakuleetera okubanga gwe tokola experience kuba ba MC bonna ngeri wali wogambye mbiyo an MC. Tubadde ne MC Cats, tubadde ne organizing akola experience ye. Gwe lwaki wasalawo okuyitira mu charity not to entertain people like how other people have been doing it? Nze sinaba. Tonatuuka. Bino bannaye bino byenkola. Celebrity Charity Car Wash is not my event. Okay. No. Celebrity Charity Car Wash is an event that was started by Team King Mats. So Team King Mats, mwemwava Mats Visionary Hearts Initiative. Yeah. So bino byenkola si byange. I'm hosting because I am King Mats, ate Team King Mats. Yeah. People know me and I know a number of people. I can use my face and my name to influence. Ninga sinaba bawa. I'm yet to give you. Because I feel like Nkola the bank. Yeah, kituufu okole the bank. Yeah. So if I'm to give you an experience, I'm going to give you an experience that is totally different from what other MCs are doing. Oh, really? Yes.
totally different from what other MCs are doing. That is why abalala bonna kabasooke bakola experiences zaabwe, cause which is nice, but MCs nabo kati bafunye value. Let everyone do. Bwe banaamala okukola nange ngenda kujja n'ekipakeji kyange nkibasuuleko nga tewaliwo agenda kwekwasa nti ate ninayo event yono mats sijja genda mu ya mats bonna njagala nga ngenda kuŋŋanya fraternity y'aba MC yonna ejje, fraternity y'aba DJ bonna ejje, fraternity y'aba entertainers bonna ejje. So that is how special I'm considering whatever I am planning to do. Naye nga gye kiri mu plan, kiri mu pipeline era So ogambye team yatandikawo this visionary initiative. Yes. Like, are you the one who came up with the name Mats Visionary, or like what inspired the name? Naino nze linnya nali njagala birala nnyo. For the fact that I even know some people who don't like me for reasons I don't understand. Yeah. Nali njagala kukozesa linnya nga teriri affiliated ku Mats. Kintu kibeereyo linga tasobola na kukimanya nti kya Mats. Yes, yeah. But the people I have on my team advised me ne bangamba, look, MVHI is a legacy. That is King Mats's legacy. Nti Mats ne bwanaaba avuddewo, Celebrity Charity Kawosh tegenda kuvaawo, Royal Porridge tagenda kuvaawo, ebintu byonna ebikolebwa MVHI tebigenda kuvaawo. Okubatangazaamu akatono, MVHI is a company not shared by anyone, or it is a company limited by guarantee. Nobody owns it. Me myself as the founding director, I don't own it. I'm just a founding director. Yeah. Era ku board wentuka nga time yange y'okuvaaka nina okuvaako, I will leave and let other people run it. Yeah. But for now, I hold the vision, I hold the goals, and I feel like I know better what we can do. So that is why I'm still the CEO and stuff. But MVHI nga Mats Visionary Hearts Initiative, si yange. Ya team King Mats, buli muntu ali eyo nga wagira King Mats, twakikolera bo, cause tuyinza okuba to reaching out to someone else. The next time tujja reaching out to your brother or your sister or your mother. Yes. So bw'obanga oli team King Mats, nawe kiba kikuyambye oba kifunyemu. Yes. Alright, wali ogenze n'oyogera butwadde mu press conference n'ogamba you did the ginger. I did the Masaka charity drive. Well, wasn't it ginger? No, it was the second Masaka. season. The second season it was supposed to be ginger, but we didn't go. Okay. Yeah. Yes, and then you said people were asking for accountability. Yeah. Everyone has been asking for accountability. Kiba kuki okubanga abantu bakubuuza that accountability of the money that came out? People are not rich at heart. Abantu si bagaga ku mitima. Nze Mats ndi mugaga ku mutima. Nze ne bwoba olina emmotoka 5 naye nga tosobola kumpaako yaddeemu okugivuga naye nga nsula wuwo, nja kulinnya boda buli lunaku. That is how rich I am. Your money is your money. Kankireete bwe nti your money is not money to me if it's not in my pocket. So omuntu yenna nga olina sente zo nga bwe ziba teziri mu nsawo yange sikulinaako buzibu. Bw'oba ozitadde mu nsawo yange, I really appreciate. But bwe kitaba ekyo nze my heart is rich. So bw'omanyi omuvubuka nga nze bw'akola something of this sort, baba balowooza ozze kwetaasa. Sirina nnyo bannange era ayagala okumpa yandimpeeredde ddala kuba sirina. I don't have, but nakula sirina. Nze Farahat nakulira mu nnyumba nga ya ttaka, zino ez'emmuli, ng'enkuba bw'etonnya okwata ekikopo n'okiteeka ku mmeeza, ekikopo n'okwata baketi n'ogiteeka wali eri ku mulyango, n'okwata bensini n'ogiteeka ku buliri. As in, that is the kind of life I grew up in.
Yeah. And unfortunate enough is, yes, nafuna abanyamba naye nabo tebasobola kunyamba kumalayo. But they helped me. I wouldn't have been speaking this good English. Yeah. So omuzungu bwe baali batuyamba, when they were introducing us to these projects, kubanga nze ndi mwana akulidde mu projects, asomedde mu projects, okitegeera nti Vision for Africa project Bweziti nga bayamba ku baana. Nange nakulira mu project ya Balokore, era be bansasulira school fees from my primary okutuukira ddala nga ndi mu senior 4 we basemba okungira. So I know what it means when you don't have. Yeah. And I know what it means when someone reaches out to you to help you. The feeling gy'obeera nayo ng'omuntu akuyambye nayo ngimanyi, cause nayambibwa. Hadn't I got that education, nandibadde probably sikola bye nkola. You understand? So nze nkola sikufunamu bugagga. No. Nze nkola because nakula sirina. I grew up I don't have. Naye era Katonda bw'abanga kino kyajja okumpeeramu, I appreciate that. Okitegeera. But nze sikirangako ku makya ne ngamba nti kankole kawosh nsoloze ssente ngende ndisa abeewange. Eyo event ejjanga yo mugenda gisasulira. That is why I say it is free of charge. I only charge cars. Cars, yeah. You understand? So antu abamu babeera eyo oli n'ayogera n'akugamba, n'owulira ebigambo oli n'agamba yakola kawosh nga teyagenda jinja gye yagamba. Newabeerawo ne basponsors abamu nga beebuuza wakola kawosh n'otugamba ogenda reaching out to Jinja Hospital nga tewagenda. Let me address this. Olaba, teri kintu kisinga business. Era ne companies zonna zemulaba, they generate money because they indulge into different businesses. To an extent, waliwo ne companies ezinvestinga mu stock market okuba nga bakola amagoba. Yeah. So after collecting whatever we collected, I might not be able to tell you the figures because twakola loss. We got into losses. Era abamanja mwena munindeko banayi temusooka kunoonya. Musooka mugira mulindako. But yeah, abantu abasinga bagera ne balowooza nti Mats okoze kawosh oyagala kwejja mu bwavu. Abantu abasinga nakola kawosh yasooka ne bagamba Mats aguze emmotoka ewedde. Nkola ey'okubiri ne bagamba kati agenda kugula ttaka. Nkola ey'okusatu ne bagamba kati naye ebyo bannaye ebyo byange tebiva mu organization era bwe mba nkyetuusizaako kiba tekivudde mu organization. My entire purpose is mbeere ne organization gye bayita Mats Visionary Hearts Initiative nga tusobola okukeera ku makya ne tuzimba eddwaliro nga lisobola okuyamba buli atasobola ku affordinga ka panado ka 1,500 biki. You know, kyekirooto kyange njagala nange nkereko ku makya Mats Visionary Hearts ezimbe essomero. I was given education. I would gladly want to give back this education to someone out there who cannot access it. So bino sibikola kufunamu. Era accountabilities tujazibawa. Accountability eya season 2 twakola company y'obuugi ekola mixing and packing obuugi. Tuyina different varieties of porridge. Tuyina soya mixed porridge muberamu ebirungo bingi, rice biki. Then netuberamu ne rice porridge, netuberamu ne bushera, tuyinamu pumpkin porridge, tuyinamu cassava porridge. Twakola company eno etuyambeko okuzza amagoba. So that amagoba company eno geza gasobola okutuyamba to maintain Mats Visionary Hearts Initiative ng'ekyagenda mu maaso for years and years and years. And we shall still keep on investing in different businesses
so that Mats Visionary Hearts Initiative esigala etambula. Naye nga obuugi si bwange ng'omuntu, obuugi bwa Mats Visionary Hearts Initiative era ye accountability gye mbadde njagala obbawa nti bannaaye ssente ze mwasonda, donations ze mwatuwa n'ebintu bye twakola bwe twasasulako abatono bye twasasulako entono ze twasigazaawo, we bought machines, we bought things we needed ne tutandika okukola obuugi era currently we are in business of porridge. Kyekyo. Alright, kati this season eyokusatu osazeewo okubanga oyambako abantu abalina obuzibu ku autism. Tijja genda nnyo into the medical bit of it. I don't think I can explain it good. Nosalawo n'okubanga okola monster rides showcasing. Naye nga zibadde nnyo nga za health camp, abantu mujja ne bakukeberera bwereere. Why did you decide to turn back to this? Nene ekyali ya health munnange. Naye akubanga era liri puzzle bwe yagamba bw'oyimba ennyimba nga za magezi tebabiwulira. Abantu baagala bya ssanyu. Bw'okuba enkudi, it is a hit song now. It's a hit song, yeah. So after making all the losses or after all the challenges we had last year, me and my team we sat down ne twebuuza where did we go wrong? Yeah. Okubanga tetwasobodde kukola ssente ze twali tuplani oba ze twali tubaze. We understood that ebintu bino tubikola nga tuli so serious. Tuli mu health camp, kebera abantu sirimu, kebera abantu biki. Abantu abamu batyobakebera. Sirimu eyo nedda. Abantu batyobakebera, abantu ebintu tebabyagala. Okiwulira. So at the end of the day, ne wesanga nga people fear being too serious with doing these things. Yes, health campus, manya kukebera abantu biki. Ne tugamba nti ebyo tujja birekawo nga weebiri. Tujja sigala era bagenda sigala nga bakebera abantu emisaayi, bagenda sigala nga ba counseling abantu, bagenda sigala nga bakola ebintu bye bateekeddwa okukola. Naye we asked ourselves, how can we attract the bar audience? Bar audience yerimu abantu abaagala okweraga, balinamu ku sappe, oli alina emmotoka ye temugirabawo, bannaye gireete emmotoka bagirabe, tugenda gikolako profiling eri ey'akabi. Okitegeera? So emmotoka bagireete tugirabe. Naye nga basically ebintu byonna ebisinga activities zikyaliwo, tugenda kubeera ne kids playground, tugenda kubeera na talent showcasing ey'abaana abalina autism, tugenda kubeera ne karaoke band, buli muntu anaafiiringa nga ayagala okubaako oluyimba lwayimba emisana lwonna. We're going to have a karaoke band that is going to sing, so agenda kubeerawo that time abanaayimba. Tugenda kubeera ne entertainment, abayimbi ekiro bagenda kuyimba. Last year we had Karaoke Sita and Viper Rankings. This year I don't know how many artists we have, but we have a number of them that really want to be part of this. Yeah. All right. I think I've now explained the whole event, like how the layout of the whole event, you know, jogedde. Omulabi ali eyo, njagala nga tuwumba omubuulire more about ekigenda omusikiza okubanga ajja ku event, okwadde otuwadde the whole layout, with the whole like why should I come to King Matt's Visionary Initiative? You're not coming to King Matt's Visionary Hearts Initiative. Now you're coming to the Matt's Celebrity Charity Car Wash. Celebrity Car Wash. Yes. Celebrity Charity Car Wash is a small franchise that is under Matt's Visionary Hearts Initiative. Oh, okay. Yes. Yeah, now I get it. Kati nze kyenandigambye everyone watching us nti wali obaddeko nga toyina once in a while bw'owenyigira mu events z'okuddizaayo ne Katonda gy'akuyambira, then newabeerawo n'abaana bano banina emmotoka yange, aba Subaru, Mark X, aba tiimu Volkswagen, tiimu Hot Beer,
aba tiimu Harrier Kaundo, aba tiimu Mercedes Benz, aba team Range Rover, DJ Denzel, UG, you collect all your guys and come through. This is just bring your cars to be washed for a cause. Nainga ate ogiretedde mu masape. Kyekyo kye tuyita Monster Ride Edition. Bring that Monster Ride to be washed for a cause. Wakitegeera nti togitutte ku washing bay just kujooza enyirire weeragemuko naye ogireese weeragemu bajooze nga n'abajooza nabo bagyegomba. Wakitegeera tugiprofilinge tugikoleko bekyaba muvuga emmotoka naye nga temumanyi mwaka temumanyi sisi temumanyi biki mujje temumanyi horsepower temumanyi mujje byonna tugenda kuba tulina abantu abagenda okuprofilinga ebisigadde activities zonna endala celebrity matches celebrity games. This year we having a celebrity match like we still have celebrity matches ku katikati tulina celebrity games ezigenda okubeerawo. People are going to meet their favorite celebrities. People are going to really do different things. Kids bagenda kubeerawo ne playground. At zero charges. That is abagala okuyimba abagala okukola biki tukolera abantu okulaba muyimbi tukolera abantu kati wano gena mulabira for free tukolera abantu. All right, toyanza King Matt okuba nga otwadde obuddewo nakesogedde kamukesi bagamba. Okay. Natonango. Tasinaku. Celebrity Charity Car Wash eriyo nga 4th August. Yes. Era tugenda kubeera ku Katikati grounds Erugogo bypass. Akombadde sikogedde 4th August. It's going to be a Sunday. Katikati grounds yetugenda obeera kati nebonongoba olina kyonzijukiza oyogedde ku date ya Celebrity Car Wash wagenze n'ogamba mu July soon you're going to go to Jinja. Yes. You didn't tell us the dates. Nekirala is the public welcome or only the team goes with you? Public is welcome. Bobanga public, you can afford to drive yourself to Jinja. Yeah, you are welcome to go and we reach out to this hospital. All right. I'm not going to give you the dates, reason being I don't organize alone. I organize with the team, so we wanted to first finish this and then tulyoke tutunuulire ekiri eri ekyagundi. But kyenyinza okugamba abantu masavu meerere. We usually used to hold this Celebrity Charity Car Wash in my birth month, which is July. But sagadde nnyo kiteeka ku self center nensagadde nnyo kukidrivingira ku King Mats yekka. Njagala nga team King Mats oba ne bwali baani emyaka 10 mu maaso ajja kubeera mu position eyagambe we are organizing Celebrity Charity Car Wash on behalf of team King Mats, on behalf of MVHI nga akyatambulira ku mulamwa gwe gumu gwe tutambulirako today. All right. Tuyanza ekimunange. Kati onzikiriza okugoba. Kati awo okkirizibwa okungoba ssebo. All right, ladies and gentlemen, tubadde wanene ku SS nga bwe nabagambye mu Kikoni. Tubadde ku mukolo ogw'okwogera eri bannamawulire ogwa mukulu King Mats nga is unveiling the dates nga ayongera n'okutangaaza more about autism. Kwa munange abasinga tubadde tetumanyi what is autism. Naye munange tukitegedde nze ndowooza nategeera autism webajja ne bambuuza webajja ekibuuzo ekyali mu bya census ebyo do you have a person with autism in the house kati nga omubuuza ekibuuzo bwe kino nange saakolaki kukikuddamu kuba naye nali simanyi but now I've got to understand bw'obanga oli eyo ng'olina autism oba olina kyali walina autism come and support the cause oba olina famire neighborwo oba n'obwobanga tomuyina but you have a Monster Ride or you have any car, it is still a Monster Ride. You come through, let's boze motoka yo back profiling
And you also have entertainment as well. You socialize with your favorite celebrities. I know It's a whole platform. A normal wash is just 20,000 and a VIP wash is just 35k. Zine motoka nene ezakabi ezo 35k. 20,000 motoka obutono, 10,000 borders kuba nambo ntuwetaaga. Then we have a package of a table of 5 people ejirako okwoleza abantu abo bonna batane motoka zaabwe buli azene motoka kweyo table nga bajoza a table of 5 people okugenda kujirako platter ate kujirako a bottle of whiskey. Wow. So at 500,000 you can as well buy your bottle, I mean your table. Noja nolaba ku binyuma mu autism awareness and fighting autism stigma. Yeah man. Ndoza munange abakowedde bulungi tubadde no ku Brown Skin Events era nsigadde Farazi wamu ne King Mat neyanza munange.